ankudde jeke emundu agikokinze so antaddeko that intimidation in my thinking bwe yatuuse n'akyuka agende afune chairman Nyanzi avudde mu kijjukira iseki baka mu mawulire agokya Alex Waiswa Mufumbiro agamba nti olunaku olw'ejjo sokola ekinge emboozi yeewuunyisa wabula agamba nti narale kumpi kata yasimatukidde watini nnyo ekiyenje wekyalemera enkoko kakati Waiswa Mufumbiro olunaku olw'ejjo batambula bava ku kitebe balina gye badde bagenda era nga badde bagenda mu mmoloka ya Chairman Nyanzi babadde abantu ntegereko basatu era Chairman Nyanzi yasobodde okubanga oba oliawo enjega eno omusajja watu yagisigaddemu yeka kati Waiswa Mufumbiro gwe basoose okukwata era mbu ne bamuteekako oluto emundu y'enkokinge kati bwe yagenze waati okunona Chairman Nyanzi story yanse ya president ogimanyi kyendakozeseza yenyini neeyibiridde enkolaki enzire kaleerwe naye awo wonna bwe natandise okuva mu motoka okudduka mu masasi gegakoze ki gegawerekereza masasi gakuze endoza nkumala eddaki esekenzi ngaasatu naye nga nze ngamba nti awe mbasikunya musaa kitegeeza nkyasobola okukola ki okweyongerayo era neneeyongerayo n'ebyoma abantu banyamba okuntambuzatambuzeyo mu Uganda luvannyuma nnyo si luvannyuma nnyo ofcourse nadde manye kigenda mu maaso nensala amagezi nentegeera nti Chairman Nyanzi ye babadde bamufunye era nga bamukoze ki nga bamukutte Chairman Nyanzi mu kumutwala yagezezzaako era n'okugula akadinisa abantu okubalaga nti okusinziira kwabo ababadde benafunyeko omwagaanya okwogeraganyako nabo naye bw'otunuulira operation nga bwe yatambudde teyabadde motoka emu zabadde motoka bbiri zabadde motoka ssatu ate ne wano ku kitebe kye nazudde twetooloddwa magye eyo yonna mwe basula waje na yonna nearly national unity platform agamba nti yasobodde okubanga asimatukira watini mu kwesikasikawo abuuza omusajja ki ekituusewo kati omusajja Chairman Nyanzi ava naye mu motoka my goodness abasajja bakambwe bw'avaayo mu motoka okubuuza ate ogubadde omusajja ayita backup kati Chairman Nyanzi gwe bakyusa concentration bagiteeka ku ye Chairman Nyanzi awo ye we yagendedde Waiswa Mufumbiro n'apirimpya emisinde kati Waiswa Mufumbiro anyumya agamba nti n'ebyasi byavuze okumala secondary ziwedera ddala 30 Waiswa Mufumbiro omusajja watu akatonda yazizza byekukana nga ye asimatuse muwuliremu katini njagala ompe comment yo ku bino byonna anteka ku gun point bwe yantadde ku gun point nankwata je kenangamba nti ndi mukwata kati yaga nti ndi mukwata Chairman Nyanzi atandika okubuuza tukoze eki nange nemubuuza nkoze eki of course nga kakifesi nkalaba nga bwe kitaba ki ndisobola okubimalaawo naye obwongo ne buŋŋamba nti tolina kyokoze and you don't know what is happening kati of course mu dakiika ezo natandika okuyita ki backup bwe yayise backup Chairman Nyanzi n'ava mu motoka bwe yavudde Chairman Nyanzi mu motoka kati ono yabadde alowooza nti already asubduinze ankudde jeke emundu agikokinze so antaddeko that intimidation in my thinking bwe yatuuse n'akyuka agende afune Chairman Nyanzi avudde mu kijjukira iseki backup eyo yonna mwe basula waje na yonna nearly national unity platform eri sandwiched mu battalion y'amagye ebitali bya kusaaga so bwe batu story bwe yabadde nembanga nze nawe nnyo omuzungu kyayita bayemisa of course mu kanyolagana ako tobulamu era ngenza olaba ku matyanga ninawo zino scratches naye ndowooza ezuzazze okugezaako okulaba nti zisigala akatambi kooli okulaba ku screen yo tubadde tugezaako kugoberera emmotoka etutte Chairman Nyanzi naye tetutegedde weebulidde kuba tubadde tukiwaddemu akadde nga tulindirira embeera ekkakane okusinziira we bamuwambidde ku 2 okuliraana kyaki ya Kakande drone emututte ekutte ku luno oluguudo tugezezzaako okugoberera naye tubuze oba emmotoka etubuzeeko naye nga tubadde we tuli nga tugirengera naye tetutegedde weebulidde kuba ffe tugibadde mu maaso naye tetutegedde ebadde kunoza. Bobi Wine yawadde gavumenti essaawa 48 okuta Kano Besigye n'abasibe abalala bonna.
wayise essaawa ntini nnyo ate ne wajja ebigambibwa nti poliisi oba ebitongole bikuuma ddembe byadde bikutte Chairman Nyanzi. Sooka olyemuko wano. Nkiddamu tuwadde gavumenti ya Mwami Museveni nsaleesale ya ssaawa 48 okuta Dr. Besigye n'abasibe bonna abali mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka era ne tubakubiriza mu ssaawa ezo okuggyako ng'akukulembera Wamputtu ne bookera ku makya n'omuwa essaawa 48 n'omugabo bwe ziggwako ogenda mulaga ekiddako. Ate wakati awo ne wajja ebigambibwa nti ate ayongedde bwongezi kukwata ng'abamu basimatuse busimatusi then ku mwenna wabaawo atawuliziganya na munne bulungi. Ku mwenna wabaawo atawuliziganya na munne bulungi naye njagala okujjukiza gwe Munnayuganda atandikirwako tuyingidde ebiseera by'ebyobufuzi eby'okuvuganya eby'okweragako. Mu biseera bino mubaamu abantu abafiiramu, mubaamu abalemala, mubaamu abagenda mu makomera, ne mubaamu abafuna ebifo, ne mubaamu abafuna agafo. Naye ekibuuzo ekikyatulemye okuddamu ng'eggwanga oluvannyuma lwa bino byonna Munnayuganda atandikirwako afuna ki? Oluvannyuma lwa bino byonna eggwanga nga Uganda ku nkulaakulana yaalyo n'ebirala ebigenderako ddyo lifunamu ki? So ku luno nga tetunnagenda byabufuzi bino bya sikasika excitement na biki, tusooke tuweebuuze mu myaka 5 egiwedde Munnayuganda atandikirwako average Uganda afunye eki? Era we tunaava mu kano Munnayuganda atandikirwako oli oweeri wansi anaaba afunyemu ki? Kakulu